Gisa kati emyaka nga 5 nali ntambuza abaana nga mbambaza n'ebisansa mbakutte ngenda okulaba omuntu nga gajja nga njira ebintu byesategeera maaso ngamba kikazi gwo watutama oyagala nnyo movement munange yamalo binjira n'amaaso ne gatandikirawo okunsiiwa nengendako ku poliisi nengendako wa RDC wa Mbabazi. So kati ovuddeyo ku kisaawe bamaze okuyiwa ebintu mu maaso amaaso gatandise okusiiwa n'osalawo ogendeko mu ddwaliro gazibirawo essaawe tekasooka kusibirawo kyajja mpola nga gagenda gasiba nga gagenda gafusiba era lino nga bw'oliraba ne libanga ligenda likendera ne mu saizi amaaso gange gaali manene ne kati buli ddakiika gagenda gakendera mu saizi tambula n'embiraga abantu bonna n'esaayambibwa buli omu nabimutuusaako nga mbimulaga n'esaayambibwa mbirina nakakati era ne bwe mba nfunye omukisa nti obaani abyagala oba pulezidenti mbimulaga neefe ng'abantu abawansi abafunye wabayagala ekibiina kyaffe tetulina kye twafunamu just okugjako okukyayibwa mu bantu nenga n'obulumi bwenjitamu okubanga nali nesobola okukola emirimu gyange naye kati sikyasobola. Tusaba gavumenti etuyambeko okufa abantu ababadde abakunzi baabwe okuva eno wansi naye nga tebatutegedde n'alina obuvunaanyizibwa n'obwomutuukako tasobola kuyamba kwega Pulezidenti Museveni beefaako bokaffe abantu ababawagidde emyaka gyonna. Nze ne bw'otunula mu bitabo bya NRM emyaka gyonna mbaddemu naye tetulina kye tuyambiddwa ne bw'otuukako tolina nagwotuukako ofa bufi bulumi paka Katonda lwali kujja mu nsi. Okuva lwe waziba amaaso obulamu okola otya emirimu kuba okuba sekretary okyasobola okuwandiika sikyasobola ne just mbeerawo nempuliriza ensonga z'abantu emisango bwe batyo nga buli omu bw'aba aleese keesi ye nembanga nange obuteekuumira waka just kuba nti situula nembanga neewaliriza nenzija nembeerako wano. Memory yako evaako ne I lose memory. Ate tusaba ne government kati ngaffe oba basobola tuwa obuti nkalubirizibwa nnyo nga ngende mmanju mu toilet oba basobola tufunirayo obuti bwe tukozeswa nga butuyamba wogenda okulinnya government tubakubira omulanga ngaffe ba Muzibe babe nga batufunira obuti obwo. Nkubira Ssekinnoomu gavumenti ddala gavumenti muveeyo muyambe abantu bammwe nga nabali bwe bavaayo naffe abafunye obuzibu nga tubufunye lwa gavumenti muveeyo mutuyambe nga muwulidde ensonga ng'eno. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your life experiences and adventures tutunula mbulamu bw'abantu abantu b'oku byalo abantu b'omu Uganda buli muntu ennaku agikaaba lulwe. Ndina omukyala waneeno tumuyita Aunty Yanakachwa omukyala ono headmistress Mulamba ate nga yabeerako ku headmistress wange nga ndi mama nga ndi mu primary 2 nga ndi mu primary 2 nga alina essomero so neewunyiza okujja ku kyalo n'ensanga nga Madam Nakachwa yaziba amaaso nenjagala okumanya ku story ye etambula etya kiki ekyamuviirako okubeera nga aziba amaaso. Tugenda kuba tubitunulamu olunaku olwaleero njagala okwebaza gwe atulaba nti thank you so much. Bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambo ako ka subscribe bwotyo okubeera nga ojoininga show. Bw'oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera nga otufollowingako bulambalamba. Kujjukiza nti aba Speed Express Tours and Travels company kakasiba okubeera nga esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamaanyi poza ate be bakutuusaako sheeno okulaba nga naawe ali eyo oginyumirwa bulambalamba. Mami nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Banga ddene. Ye nnyabo. Nkulidde ku kyalo nga nkulaba mama wange abeera wali neibawo. Olwatuuka nze mbadde musomesa mbadde muwagizi nnyo wa NRM nnyo naye olwatuuka nali nyambaza abaana uniform era abantu bonna ekyalo babadde bakimanyi nga ntambuza abaana ne mbatwala ekkolole ne mbatwala entebe buli wabeera omukolo gwa movement nga mba ntambuza abaana bange. Kati gwali omwaka gisa kati emyaka nga 5 nali ntambuza abaana nga mbambaza n'ebisansa mbakutte ngenda okulaba omuntu nga gajja nga njira ebintu byesategeera maaso ngamba kikazi gwo watutama oyagala nnyo movement
munange yamala binjira n'amaaso ne gatandikirawo okunsiiwa nengendako ku poliisi nengendako wa RDC wa Mbabazi nansindika ekyebando ng'ate sikyasobola amaaso tegalaba era ne mutwalira ne mugamba maama mbadde njagala kunyamba bwe natuukayo bambiikale teyangisa bubi yanyaniriza naye nansindika ekyebando bwe natuuka ekyebando mu butuufu saakola ki saayambibwa kwayangamba genda eri mu kimu ba movement ate ng'amaaso gaba gannuma nnyo byatuukira ddala era kindi ku bwongeeri nemanga bampulya buye omutwe guba gunnuma nnyo kati abantu abaali bamanyi nti ndaba bwe tubeera abasinga balowooza nti mba neekola ki neegoza naye nafuna treatment enamirembe era omusawo bamuyita Dr. Luda asinga enamirembe naŋŋamba toliddamu amaaso tegwe tegaliddamu kukola ki kulaba kati weyanongoosa waliwo lwe nasooka nendabanga ekigundi sayiti ekomawo neera waayitawo akaseera katono ne gaddamu kati bwe yanaŋŋamba ojja kudda bwe naddayo naŋŋamba ate kito kyalina kyosobola kukola amaaso tegasobola kuddamu kulaba. Bannaye nga tetunaba nga towumbawumba mangu njagala okuzaayo waliwo ngambidde nti mwali muli mu lukuŋŋaana olukuŋŋaana lwali lwa NRM twali tugenda mu kukololo nze natwalanga abaana ekkololo nga buli lwabeerayo emikolo gya movement nyamba z'abaana bange ku ssomero era nze lumu nali nkoze n'ensawo za President Museveni abaana mbayigiriza okukola obusawo mbayigiriza nagiweerezako ne President kubanga nzijukira ensawo eyo nagikwasa RDC Kateregga kati ow'e Masaka gwe nagikuwasa ne mugamba Sebo omukulu RDC naye akimanyi ntwalira ensawo eno gimpere President akuumire muki ebyama byaki nefe ng'abantu abawansi tetwayambibwa gavumenti era gavumenti tiyatulaba nawo wadde n'akamu kwegamba okwagala kwonna kwe twalina nga bw'otuuka abantu nga batuwala n'olw'obwagazi obungi naye tetulina kye twafunamu kati nze ndi mulwadde naye siina wadde kye nnafunamu era kati ndi wano memba wa LC Justin Nkola nga Secretary for Disabled Justin ntula butuuza awo paka Katonda lwalinzi jambulamu bwensi. Bannange kyannaku nnyo mutuuse ekkololo bwe twatuuka ekkololo kati twali tetunatuuka kololo nga tutambula bwe tuti oli n'alyoka njira nagamba omukazi gwayagala nnyo mwagala nnyo bi movement byammwe saakitegeera abasawo we bakuexamine nga bagamba ki ekikuyise mu maaso bwali buwunga gaali mazzi Clorox omusawo ye yagamba nti wafuna litano detachment era n'ebbaluwa nnyabo nzirina wano mu nsawo byonna natambula n'embiraga abantu bonna neesaayambibwa buli omu nabimutuusaako nga mbimulaga neesaayambibwa mbirina nakakati era ne bwe mba nfunye omukisa nti obaani abyagala oba President mbimulaga neefe ng'abantu abawansi abafunye wabayagala ekibiina kyaffe tetulina kye twafunamu just okujjako okukyayibwa mu bantu naye nga n'obulumi bwenjitamu okubanga nali nesobola okukola emirimu gyange naye kati sikyasobola. Nange mpulira ennaku enkutono omusomesa wange ate nga yali headmistress mulamba ku ssomero gye nasomera primary 2 wano ku Busabala road. So mama wange luli nangamba madamu Nakachwa takyalaba nendowooza alimba. So olwaleero mbadde nzize kumulabako ng'omuntu bw'onajja olabe ku mukwano gwa maama wo ne musanga ate ng'embeera gy'ali mu mbi n'ensalawo nkole ki muteekeko ku HK Media koze emboozi jannyumiriza mu butuufu nange ng'omuntu enkutteko nenjagala tulabe oba singa abeera yeekubidde omulanga muyinza okumuwulira eyo aba gavumenti ate ne mukola ki ne mumudduukirira bano bantu bamu be bantu ababawagira be bantu abababeererangawo nze nalabanga madamu Nakachwa ono ku kyalo kuno ng'akutte ekizindaalo mami si bwe kiri ng'akutte kino ekizindaalo bakiyita kya mukalakasa ng'agenda akunga abantu okuyingira mu bululu. So kati bwe mulanga ali mu mbeera bweti biri mpulirira ddala nga I'm so very touched. This is so unfair. Tukubira bonna bekikwatako omulanga at least mudduukirire mukyala Nakachwa ate abeere ng'afuna obwenkanya. So kati ovuddeyo ku kisaawe bamaze okuyiwa ebintu mu maaso
amaaso gatandise okusiiwa n'osalawo ogendeko mu ddwaliro gaazibirawo essaawa eyo tekasooka kusibirawo kyajja mpola mpola nga gagenda gasiba nga gagenda gafusiba era lino nga bw'oliraba ne liba nga ligenda likendeera ne mu saizi amaaso gange gaali manene ne kati buli ddakiika gagenda gakendeera mu saizi bwekityo nga galeeta amaziga buli dakiika amanzi gy'amaziga agatagwamu n'omutwe okunuma ennyo ndabye nabo naye nga tusaba gavumenti etuyambeko okufa abantu ababadde abakunzi baabwe okuva eno wansi naye nga tebatutegedde teri n'alina obuvunaanyizibwa nebwomutuukako tasobola kuyamba kwega pulezidenti Museveni befaako bokaffe abantu ababawagidde emyaka gyonna nze ne bwotunula mu bitabo bya NRM emyaka gyonna mbaddemu naye tetulina kyetuyambiddwa ne bwotuukako tolina nagwotuukako ofa bufi bulumi paka Katonda lwali kujja mu nsi. Bannange kati nzijukira edda nga tusoma nga ndaba olina abaana abenkananga nze bo bali batyo abaana gye bali basoma sinyabo abaana bakola sinyabo. So kati okuva wewaziba amaaso obulamu buli buti? Obulamu si bwangu kubanga era sikyalina kyensobola kukola okujjako nzija wano nempereza abantu ng'omuntu aliko obulemu ate nga n'ekyennaku kye tulina baatuwandiisa ne tukunga abantu nze mwennyini nakunga abantu era abantu ne balowooza nti tuli bayaaye kubanga nakunga abantu bangi nnyo abaliko obulemu mu kitundu kyange naye abantu abo era tebayambibwa paka kati sente buli dakiika baba bambuuza lwaki watukunga ne tumala obudde bwaffe ne tuggulawo n'akawunti n'otuguzaawo ne tufuna n'ettini namba sente tetuzifuna lwaki watukunga ne mutulimbalimba bo bwe batyo bagamba nti ki nze muyaaye nabakozesa ebintu ebyekiyaaye baatwala tayimu abantu bonna nga balema abamu n'okufa bafudde nga tebafune wabaddewo wano omukyala abadde era bakabadde mu gurupu kange nakati ndi wanaeko wano omwana yafudde nga wa myaka 4 naye yabadde azimbye amaaso gonna ne bambi nga naye teyayambiddwa. Tukubiriza bekikwatako sente ezo ez'abaliko obulemu sebo pulezidenti Museveni oba zaafuluma abantu abo babaweebwe sente kubanga baatawaana nnyo okukola ebintu ebyo okugulawo akawunti okukola ki neera sente paka kati teziwaweebwa. Sooka ombuulire bulungi ku sente ezo ez'abantu abaliko obulemu baali babagamba nti bagenda kubawa abantu abaliko obulemu sente zibayambeko? Baali bagambye bagenda kuwa abantu abaliko obulemu sente zibayambeko mu bizinesi zaabwe. Kati nga ye gwakulira abaliko obulemu mu kitundu kyange wano mundi kutamadda nze nkulira abaliko obulemu naye abantu nabakunga paka kati ne beewandiisa ne baggulawo n'akawunti ne paka kati ne tubitwala wano Masajja division ne paka kati tebawuliza tebamina kye bafa tewali gundi kwega kibakakasa nti oba sente bagenda zifuna. Banga ki okuva nga abantu baguddewo gundi akawunti? Kirabika giweza emyezi nga 7 oba 8 nga baluddewo okubakolako tebabakolako nange byansobera kati buli ddakiika era n'essaawa eno waliwo wano abaliko obulemu babadde baze buli ddakiika bajja wano ne baŋŋamba ne wano kaakati ninawo omukyalo ono naye wa bulemu alina guruupu buli ddakiika baba bajja ne bambuuza ne bagamba lwaki watumalira obudde ne tuggulawo akawunti zaffe abaliko obulemu noono era paka omwana kufa nga tetukoze eki tetufunye sente wali otulimba kwegamba ne mbanga nti nze nalimbalimba naye ng'ate ffe twaziggulawo era buli ddakiika era omukyala bwe bazze mbagambye bannange ffenna kasita nabatwala wali ku division temunenyanze gavumenti ndooza sente tezinnafuluma. Kati ani akwasaganya abantu banene abaliko obulemu akukulira akusingako? Abatukulira baba ba CDOs. Babeera ba CEO? Ba CDO. Kati bw'obabuuza boogera ki ku nsonga eno? Bazitwalayo nti bajja kubawa abantu. So kati kyebagezaako bagamba nti mugumiikirize? Bagamba tugumiikirize buli lwe tugendayo bagamba banaye mugumiikirize sente ze zinatuuka naye bwe zinatuuka guruupu zijja kubawa naye kati ngaffe abantu batutawaanya buli ddakiika era ne kakati essaawa eno oyo omukyala wa bulemu oyo gw'olaba n'oli abadde n'omwana era nga naye wa bulemu bonna bajja nga babuuza nze nti nyabo watuguzaawo akawunti lwaki tebatufuna ssente? Okuva lwe waziba amaaso
obulamu okola otya emirimu kuba okuba sekretary okyasobola okuwandiika sikyasobola ne just mbeerawo nempuliriza ensonga z'abantu emisango bwe batyo nga buli omu bw'aba aleese keesi ye nembanga nange obuteekuumira waka just kuba nti situula nembanga neewaliriza nenzija nembeerako wano nentambuza obulamu. Emirimu awaka ogitambuza otya? Emirimu awaka ninawo abawala abanyambako yenyabo be bansitula buli nnaku bansitula era ne bandeetera ne banzizaayo. Bannange si byangu ebintu tubiraba bulabi naye ebintu si byangu. Ono ye mukyala Yanakachwa gwe ndi naye olunaku lwaleero atubuuliramu ku ngeri gye yazibamu amaaso ate ng'agezaako okugamba nti omuntu yava eri n'amuyira ebintu by'ataategeera mu maaso ebyamuviirako kubeera nti naziba amaaso okuva ku olwo paka kati. Mpozi ate ng'agamba nti ekyamuviirako kubeera nti naayibwa ebintu mu maaso kwe kuba nti no yali awagira gavumenti eri mu buyinza nga die hard nga bw'onogamba nti nze njagala nnyo omuyimbi gundi ne wavaayo omuntu alina ennugu nga ye ayagala mulala n'agamba naye gwe mukazi gwe okoze eki otutamye. Abantu oba watuuka ku bantu bakyamu awo saamanya oba natuuka ku bakyamu oba oyogeddeko ne pulezidenti mwennyini soogerangako naye era sifunanga mukisa na appointment bonna bentuuseeko abakulu bakubira omulanga nali ngende namirembe nentuuka ku bakulu bonna era saayambibwa famire yange yasonda sente ate era ne bwe bannongoosa amaaso gaagaana kati obwongo mpulira ddala nga kigenda ku I'm psychologically tortured. Yeah, it is like because that. You used to be a perfect teacher. Yes, I used to be, but now I lose memory sometimes. Yeah. Memory evaako I lose memory. Ate tusaba ne government kati ngaffe oba basobola otuwa obuti nkaluubirizibwa nnyo nga ngende mmanju mu toilet oba basobola otufunirayo obuti bwe tukozesa nga butuyambawo ogenda okulinnya gavumenti tubakubira omulanga ngaffe ba Muzibe babe nga batufunira obutyo. Bannange kino kyetuliko kika bw'obeera gwe nga yegwenze nga gw'otudde wano wentudde mukyala naawe tosobola kutuulawo era ontenda nti ndi mukyala mugumu nnyo. Nalabako juzi omuntu akomentinga n'agamba Adija tokaaba mba nkaaba naye sisobola ate nange kukaaba nga guest gwenkoze ki gwembeera ndeese. Bubaka ki bw'olina eri abantu abalonzi abantu abasomye n'abantu aba bulijjo ne gavumenti? Obubaka bwempa okusingira ddala neebaza Pulezidenti Museveni mbutuufu wadde siraba naye nali ku leediyo nempulira nga Pulezidenti Museveni agaana okuleeta ebisiyaga. Ekyo bambi kyansanyusa nnyo nga bwe ndi musomesa eggwanga lyaffe lisigale ng'abaana baffe tebabalya bisiyaga. Kyo kyenkubira buli omu munnayuganda okulaba nga eggwanga lisigala nga bwe lyali era abaana baffe tubakuze nga bwe baali. Kyensinga okukubiriza gavumenti ebenga ebisiyaga tebigenda mu maaso. Tweyanza nnyo Pulezidenti Museveni olw'okugaana ebisiyaga ne tweyanza nnyo Pulezidenti Museveni agezezzaako Pulezidenti akoze kyonna ky'asobola naye abantu baawe ebintu be batatuusa ku muntu wa wansi bintu bye balina kubawa naye nga tumwebaza nnyo bwebwo obubaka bwempa. Nezo sente z'abalina obulemu yazisuubiza dda ffe tulooza. Twebaza nnyo Pulezidenti Museveni era ffe tukyali bawagizi be. Naye kati mumugamba ki ku bantu bawa ssente bazibawe ng'ate tebazibawa? Pulezidenti Museveni nze kyemba kyenandirowoozezza apo ani alina okugikola ku ssente zibazibawa? Follow-up bambi nebaza nnyo ne maama Nabbanja mbadde sikwogeddeeko naye olw'omukisa guno gwe nfunye nkwebaza nnyo maama Nabbanja wadde siraba naye bwe mba mpulira
ba maama waffe olwanyenye era nsaba nange ojjonda bakengene masajja mukyala gwokoze nnyo okulaba nti abantu obajja mu nnaku kubanga nakulabanga era ku lw'ekkalamojja nga mabaati waga delivery nga nkwebaza nnyo olw'emirimu gy'okoledde eggwanga bambi obadde mukyala mmekete eyewaddeyo okuweereza eggwanga webale nnyo nnyabo webalire ddala emirimu gyo fenga abantu ba Uganda tukusiimye nnyo webale nnyo maama Nabbanja by'okoledde eggwanga. Ffe twatandika ne President Museveni okuva lwe yagenda ku bukulembeze n'engenda ku LC era nga ffe bantu be wansi ng'emirandira gye giri eno wansi nze mukyala Yanakachwa Makurete naye bwe bityo bwe biri tetwafuna buyambi okuva bwe nafuna obuzibu buno naye sinenya President kuba abambi abatakimanyi sinenya President oli sure nti abantu be batuusako obuyambi bukutuukeko tebakuyamba obuyambi sina tebabuwa tewali yampa buyambi kuba President buli gwe nayagalanga ntuukeko ngende mu office ya President nga nstopinga nga tewali akkiriza kuntwala nga teri akkiriza kuntwala nafo waliwo bonna nga ne gwofuuba akutwale nga takkiriza enenga sinenya President Museveni kubanga yaba tamanye no wansi bantu bekigenda maaso sinenya naye kati sebo ngabona sina kyensobola kulaba wadde okuwandiika wadde okukola ki so sina kyensobola kulaba Manaye ekyo kibi nnyo mbadde nakuzizaayo ku kusomero bwe bampitidde nga wa boda akonye motoka yange nga nkugamba nti ebisiyaga byetwalabye ejjinja mwe mukoze mutya ng'abantu abalina amasomero okulaba nti ebisiyaga tebituuka mu masomero bannange ebisiyaga simanyi na ggwanga bwe tugenda kukola kubanga abantu abakkiriza ssente z'ebisiyaga lwaki ndowooza bazikiriza olw'obwavu obufumbikedde ennyo eggwanga kubanga abantu baavu nnyo y'ensonga lwaki bakkiriza ebintu ebyo bigende mu maaso naye nga tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo eby'ebisiyaga tetubyagalira ddala mu masomero naye nga bwavu bwe bugenda okuleeta abaana mubakuuma mutya munda eyo abaana tubakuuma tugezaako okubakuuma naye abaana akakyama amamera naye nga ffe omwafu tufuba okulaba nti ffe tubatereza kubanga ebisiyaga tetubyagalirako ddala era tubivumirira. Olowooza guno omuze masomero guvaawa okujja ne guyingira mbaana masomero abaana bava waka n'emize bintu babiraba ku mativi laptops abazadde ennaku zino ze bayiwa abaana what exactly is a problem? Era problem ebintu ebyo nze kyendaba abaana ekyonoonye nnyo eggwanga TVs ne laptops ezo omulembe kale engeri gye gwafuuka ogwa dicto gwonoonye nnyo guno omulembe ki abaana olw'ensonga abaana ebintu babiraba ku basimu n'olaba omwana mu myaka 3 ng'essimu amanyi ogiteekako nga buli kimu akimanyi kale kyekyo TV ezo ne bakolerako ebikolwa ebyobuseegu bye bisinze okwonoona eggwanga n'abagenda mu masomero ne bayimbirayo ennyimba ez'obuseegu kyekisinze okwonoona eggwanga. So kati wekubira omulanga tuve wano eno eri abantu obaoliawo eri gavumenti n'ab'ekyalo okubeerako n'obuyambi. Nze kyensaba mbadde nsaba kugendako oba nga Canada oba mu America okulaba nti oba India kunongoosa ku maaso gano baŋŋamba kubanga baŋŋamba mbu America oba Canada bayinza okugalongoosa naye era nagezaako n'okulaba nti ne baŋŋamba gwe tebayinza kuwa visa kubanga osanga senga nsobola okufuna visa ne ŋŋendako mu nsi tebasobola kuwa visa bwe bagamba mbu visa nzibu nange nga sibimanyi bulungi ne bagaba visa nzibu naye bwe mba nfunye omukisa ogusobola okugendako ebweru okunnongoosa kubanga amaaso gandi eri mu kiwanga era buli ddakiika gagenda gakendeera gali eri ngawulira gali gasonsokera ddala paka eri munda ku mutwe era sometimes mpuliranga gavuddeko era waliwo lwempulira ng'amaaso gagenda nakuvaamu buvi nga gannuma nnyo nakakati wootuukidde nnyabo mukyala Adija gabadde onsanze ngalamiddawo ng'era gannuma nnyo. Nsubiddwa nnyo okulaba nti tosobola nakundaba bwefu. Omuntu asobola okunyambako kuba njagala kugenda bweru kuddamu kunnongoosa basobodde okunyamba
nja kusanyuka nnyo oba gavumenti yenyambyeko kijja kumpa essanyu balabe nti naffe abantu wansi batuyambako kubanga waliwo bendaba nga bakubwa ne babayamba neffe abantu abawawagira ate ne tuba nga tetwafuna buyambi ekyo kiri ndigenda okufa nga mpulira bubi nti nawagira naye ate era saakola ki nenfuna n'obuzibu naye tewali yanyamba naye nga Mukama bw'atyo ali asobodde okunyamba ennamba yange ey'essimu eri 0782291337 neyanziza nnyo omukulu mukyala Adija gwe omwana omuto gwe nasomesa okuvaayo ojjo onyambe nsanyuse nnyo nnyabo webale nnyo webali eddala Mukama yeebale yakuwa ekirowoozo kino okutandika midiya eno Mukama yeebale nnyo neneebaza ne muzaddewo eyasobodde okundaba nga ndi mu bulumi n'akundeetera nkubira Ssekinnoomu gavumenti ddala gavumenti muveeyo muyambe abantu bammwe nga nabali bwe bavaayo naffe abafunye obuzibu nga tubufunye lwa gavumenti muveeyo mutuyambe nga muwulidde ensonga ng'eno nansanyuka nnyo ennamba yange eri 0782291337 naawe President Museveni nakuweerezaako ku nsawo nagiwa RDC giyiseewo emyaka nga5 era ne bw'otunula mu bitabo mwendi ovayo oyambe ku bawagizi bo nga tufunye obuzibu tuguleke kuggwamu maanyi ddala ffe abakyala nansanyuka nnyo nga omulanga gwange gukubiddwa Mukama abawa omukisa mwenna abampuliriza baneeza nnyo mukyala Adija webale nnyo webali eddala okujja okunkwata ku midiya ya HK media bane nsubiddwa nnyo okulaba nti mukyala Yanakachwa tasobola kundaba yalindabyeko bambi bekikwatako tetulina nnyo kinene nnyo tetusobola kukola naye ffe abantu tubawa platform ne ba expressinga feelings zaabwe tusaba muddukire mukyala Yanakachwa mu mbeera yonna gy'alimu takyasobola kweyamba talina kyasobola kukola yali mukyala mugezi nnyo ku kyalo kuno mumanyi nkuze mulaba ate nga nasomerako ku ssomero lye mu primary 2 oba giyite primary 2 okuva mu nursery paka mu primary 2 nga ndi ku ssomero lya mukyala Yanakachwa kinnumya nnyo okulaba nti ntuuse nkuze ndi mukyala mukulu nzize okumulabako ate ne musanga nga takyasobola kundaba tusaba bekikwatako bambi mudduukirire ngenda kubamba sibula olunaku olwaleero nga mbebaza nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okuwagira HK Media mwebale nnyo okusubscribinga oba oli mpya ku channel onyiga akagambako ka subscribe okubeera nga ojoiningirawo oba oli ku Facebook ku Instagram beera nga otufollowingako bulambalamba bajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulumu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi ate nga omuzadde ekkubiriza twala omwana asome omulimu gwa barista twaguddewo offices empya mu Dubai ku Fish Roundabout beera ng'otuukawo weewandiise bw'oba oli Uganda ogenda tusanga ku Kenjoy Supermarket okugirira ne Najjanankumbi bw'oba oli mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al Wahda Mall neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba